Ako nti mwebale nnyo emirimu gye mutuusaako engalo, mwebale kulaba bintu bino, mwebale tuwagira ate mwebale kubeera naffe. Now ekisooka, it is a good gesture from Buganda nti eraga nti esoboddwa ku ngeri gy'oyinza okukoma n'okulondoola ebigenda mu maaso mu maka gawamu ne mu bizinesi yo. Nkwanjulira Finest IT Solution abalina kamera enkesi ezikuwa ekifaananyi ekirikkiriya, ziwulira ebitambula ssaako okulaba mu budde obw'ekiro. Kati beera bulindaala weegobeeko ababbi ne bannakigwanyizi nga weefunira kamera zaffe. Tulina ezitakosebwa mbeera ya budde, ez'omunda ezitalabibwa muntu yenna, ssaako ezo ezikozesa Wi-Fi. Tulina n'amataala ga sola agakuwa ekitangaala ekimala mu parking, compound, okwetoolola ennyumba n'awalala wonna. Kamera zaffe n'amataala ga sola byangu okukozesa ate ebbeeyi esoboka eri buli muntu. Tolinda kwejjusa. Weefunire kamera n'amataala ga sola ku Finest IT Solution onyweze ebyokwerinda ku kibanja kyo mu makaago ne mu bizinesi yo. Finest IT Solution tusangibwa Wandegeya nga wakayita ku poliisi oba tukubire ku simu noti 705 351 726 oba noti 772 533 542. Finest IT Solution, lighting your way to a safer tomorrow. Katumanjulire Proma Herbal and Food Nutrition Consultant bakola ku ndwadde nga sukali ne oba obutoka ebigere, pressure, stroke, endwadde z'omutima, ulcers, ennyingo eziruma, prostate gland n'ensonga z'ekisenge ez'abaami n'abakyala. Bakola ku anti-aging, anti-toyagala kaddiwa, bajjanjaba asima, babalansinga n'omubiri, infections ezonna namu ab'ensimbu kogatta ne brain boosters balina mu bungi. Eddagala tulijja Hong Kong. Endwadde zonna ez'omubiri bazikolako beba Proma Herbal and Food Nutrition Consultant. Proma Herbal and Food Nutrition Consultants basangibwa emabega wa Bulange Mengo mu Junction Albert Cook Road. Oba bafune ku simu 0709 477 002 njiddamu 0709 477 002. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Nze Haji Kabogoza omusomi w'edduwa ntereza ensonga z'amaka ebyenfuna n'endwadde ezitategeerekeka. Haji Kabogoza omusomi w'edduwa nsiŋŋaanibwa ekitigoma ku lw'ejjinja. Bw'obanga otuuse ekitigoma mu ttawuni ku siteegi osobola okuba ku nnamba z'essimu ezo z'olaba zitambula. Gwe wenna ali ewala oyinza okuyita ku mukutu gwaffe ogwa WhatsApp ku layini eyo eya MTN obudde bwonna mbeerako. B'emikutu gyaffe gino nate mbaniriza mu programu yaffe n'olunaku olwaleero. Mwenkyaliza muganda wange Kasuku kuku wazabanga. Omusajja ono mwagala nnyo mukulu Kasuku bwe twasigala bamulekwa abatalekaŋŋana bamulekwa basigala nga bakakkamu ne tugamba nti wayi twekwanye ate afiira omwana asula kumala tasulako tugamba katugende mu maaso n'okukola kale nno olunaku olwaleero mukulu Kasuku muleete tulabe nga tukola emirimu nga betugitambuza bulijjo naye njagala kwebaza kwezi onkolera abantu beno bali a bit civil bategeera omanyi abantu baffe batera nnyo olowooza nti ffe tetutegeera naye kiba kirungi nnyo omuntu bw'olaba omanyi omuntu society yaffe yeeyagala bebeekulabira mu byakisiru buli kiseera obeere mu byakisiru naye abantu bo bano ku channel yo bo bakkiriza nti omuntu atambula evolvinga era njagala okubeebaza feedback oluusi njiraba temubulamu era miguunya obeera ogiraba abayitira nga boogera ebyekisiru kati Kasuku ebyo yogera byaki n'omugamba I have a degree, I have a diploma, I have a master's byonna biri under my pillow. I got them just to be as stupid as you are or what? So, and I think we know good and valuing education. Kuba ndowooza social media no beyajja abantu abasiru ne bayitirira ne balowooza we are at the same level. So we have that problem kwezi. So comment ez'ekisiru omukutu guno kwezi media naguzimba guliko abantu ababuvunaanyizibwa abantu baagwo tebavuma bwe babanga waliwo ensobi bawabula buwabuzi naye tebavuma era bw'olaba yavumye omanya nti oyo mugenyi
Omanya achaddeyo mberanzize wano. Kali wetu tewe tugenda okutambula wabula nga bajukiza nti no aba Proma Herbal Research Center wali emengo bakyagenda maaso n'okujjanjaba endwadde ya sukali, endwadde ya pressure, endwadde ya ulcers. Gwe ng'olina ulcers nga zikuli bubi bananga ulcers zitta. Ulcers manyi. Uzatta mukwano gwange wane namuŋŋoona bambi bamusanga afudde mu nnyumba. Kale nno mugendeyo ku Proma Herbal Research Center Mengo bakutabulire eddagala. Mwaba sukali ne bobanga wabotoka ebigere. Oyina amasavu mu misuwa, emisuwa gyonna gikutulika genda wali emengo bajja kujjanja. Beddwaliro ddene ddamba bajja kukolirako bwayagala okusala omubiri osooka n'omala n'okuvugamu mu ggaali wali n'odduka n'emisinde ku byuma byabwe n'oluvannyuma ne bakujjanjaba. Kale nno gendayo bali ku simu noti 7 9 4 7 2 noti 7 nya musanvu noti 2 biba Proma Herbal Research Center batuteekeramu ssente mu programu ya fen. Mukulu Kasuku olulako olwaliro mbadde musanyufu. Katikiro wa Buganda Oweekitiibwa Charles Peter Mayiga bw'avuddeyo n'akyasanguza lwatu nti byonna byaliwo naye Obuganda mu mwoyo gw'obwa Sseruganda busonyiye Tamale Mirundi ebintu byonna ebyaliwo mu biseera eby'obulamu. Ekintu ekyo kinsanyusizza nengamba nti Katikiro ate ng'atukoze bulungi. Kaakati kiina ekifaananyi kye kiraze nti Abaganda bonna babadde boogera ebiwanvu. Olaba abanene bakkiriza okusonyiwa byonna ebyasoba kubanga omufu aba takyalina musango nti nno oba onoomuwolereza. Kino gwe Mukulu Kasuku okirabyemu otyanga ggwe eyali mu mukwano gwa Tamale kumpi oli yali taatawo. Ekisooka njagala okubuuzaako abantu abatulaba n'abatuwuliriza eri natandikidde mu giya nnene. Banyanjula baluyirika. Olowooza teyalaze indicator nti nammwe abalonzi bano nammwe mubaseeseetulewo. Kati ekisooka President Museveni nze I'm a firm believer that nobody should lose a job. Kalira abakisaka ayinza okuba adafuna miliyoni nga 2 abadde afuna 5 kati 5 omaye bagamba the higher you go the cooler it becomes. Kati gweteberezaamu ng'ovuddeyo mu life eyo okomyewo ku ground ojula okufa okitegeera. So nze sikiririza nnyo mu by'abantu kuluuzinga mirimu nga tebakola. Sooka ompulirize kwezi. Genda mu maaso. Me am not a firm believer in people losing jobs. However, I also don't believe in the lack of service delivery. Abantu baffe ekintu kino president kye yakoze wagenda beerawo ebintu ebijja okyuka. Era omwaka guno nga tegunnaggwako ogenda laba abantu bangi bajja bafayalinga kyekimu ne next year. President ajja kuba ali mu agenda tandika okugoba abantu ebyaddala because kino kati nkikubuulira. President Museveni waali singa tebyali bino bya myaka President Museveni yandibadde takyalina nnyo kyatwagaza. Yandibadde yagenda dda naye obuyinza n'emyaka kati saawa eno President Museveni ayagala consolidating legacy ye. Ate kati mutabani we ye alina by'amugamba n'amugamba nedda wadde kuba kati jjukira President ebintu ebimubonyaabonya abantu be yalwana nabo ne famire ye kati baagaziwa. Bonna baagaziwa takyalina bw'ababeezaawo. Kati olaba olunaku olwaleero ngenda kugambayo kino. Emyaka nga 13 emabega nali nga tolina kyoyinza kuŋŋamba nnyo. Kulina ebintu bino ebyekisiru nga tolina kyoyinza kuŋŋamba nnyo. Nali bwomu nga nina ejjajja wange. Wirira kaseeteko. Aye nga jjajja wange tansabiriza. Ye kyayagala kimu kundabako. Oluusi nga yanjokyayo. Ensi nga ngyewulira ngikutte benti. Etambula nga bwe wagibala. Kati nenzaala omwana. Bwe nazaala omwana Yesu oluusi nga sifaayo. Ne kati bwe nzaala omwana aliko maama we aliko abantu be. Nembeerawo era nga sifaayo. Nenzaala owookubiri. N'abaddako awo. Kati ntuuka nga okay yes waliwo ebintu ebimu byotukala nga ekijja kijje
newalo decision ezimu kati just kyasobola kukola bukozi. Yes. Yes, my son is 10 years, 11 years. Ajja n'angamba daddy this and this. Okitegeera. Kati mu myaka nga 10 okuva kati oba 15 nja kubanga ate kati omutabani alina byateesa ate nga naye kumpi azadde myaka 26, 25, 24 ajja kuba oluusi afunye omwana. Kati nga family egaziye webale bena wangalo oyingira emyaka 7 ayina omuzukulu ajja kuba akoze eki oba okitegeera. Kati nga n'ebintu byonna alina byenkoze ebyobugagga tebikyali kunti Nicholas oba baganda oba kika nate nno n'okulowooza ku bazzukulu kuba egyo emyaka atejjukira bw'ogiyingiramu obeera kyayogera nnyo na mutabani we bazzukulu bwabe bato babeera ewaka. So every time system bwekola okuvaako wabeerawo decision gyota kyasobola kukola buki bwomu. Kati walina okuvaayo someone mu baana abakuvaako avaayo n'aga nti kati bannange dadi mumuleke kati ekimala either mukyalawo oba muwalawo oba mutabaniwo omu ku bo naga nkoyo kwata taata wange offside obuvunanyizibwa mbwetisse. So kati in this picture from what I hear kati General Muhoozi alayika okuba naye alina bw'akooyedde ng'akooye ebintu ebimu ebigenda mu maaso ku kitaawe. Kati n'aga nti baba yetasobola kati ffe tujja bikola tujja muteekako kasita akole ki. That is the perception we have. So because President Museveni wants to build a legacy naye ababbi bakyamulemesezza bambi. abo ababbi bajja bakwatako system zikyuka mpola. Kati olaba ekisanja ekijja linda cabinet gy'anaalonda ojja labako abantu abalina emyaka 4, 3, abato 2 olwo system etandika okukola ki okukyuka. Kati basooke bagitight marking mpola ojagala nga tuzzeeyo wali okitegeera. So kati President Museveni abeera alina ebintu byayagala okukola naye nga benkunyonnyodde awo kati ayagala zimba legacy ye and this is part of it. Kati abantu bamukiteezi be baafa President kati in my mind as a student of human behavior waliwo emyaka gy'otuukamu nga tokyapapa you want to establish toyagala okolere mu nsobi. Kati pressure President Museveni gy'alina eva mu opposition akaliro kati kawulira kalalamu kuba ate bano abaliwo gw'omanyi abantu abakuvuganya nga ate bo batwalayo n'ebintu kituufu. Kati nga tomanyi nawe ba operatinga kuba olaba bano basanyonyi Bobi Wine bayinza okuba nga bo babategeera nti maybe ba operatinga batwena naye kati waliyo abavubuka abali ku ground bakakuyege nti kati abaana bakeera ku macanga bagamba bamachinga bagenda ku parliament nga Bobi Wine takirimu Sanyonyi takirimu tewali akirimu nga Nebesije takirimu ekyo no kikulumya omutwe ne beekunga otegera kyeggamba abantu bwe boogera buli omu ayogera kuva eri gyali tomanyi toyina ngeri gy'omanya nti kati eno ye senta yaabwe oba okitegeera kati olina okubeera careful one for you not to work under pressure yaffe and then to be accurate so kati kyekyabaddewo kati Madamu Kisaka ne bamugoba ne tiimu ye nze ndowooza Madamu Kisaka I don't know behind the scenes kuba nawulira awo ebyali byogerwa mbu waliwo abaali baleese eddiiru y'akasasiro eyo ne bagifrustratinga nga baagala bamurecycling nakati waliwo faamu 3 nakati waliwo faamu 3 ezigamba nti zo zisobola okurecyclinga akasasiro oyo n'avaamu amasanyalaze naye baga nti be baatuula mu meeting omwo waliwo abantu abazanya nga baagala ssente. Nina omuvuka kyali wange nali Peter yandagako ne ku documents yalina Abagermany abaali bazze. In fact ne bamugamba dde yasome West Management n'abisoma n'abitegera waali wano muvuka kyali wange avuga Range Rover ne bamuvaako. Nandaga meeting abantu ze baatuulamu. Ekitegeeza baali balwawo dda abantu abo ku simu ye. Ne batuuka point we balina okujjirira oba enjawulo ye yalemesa buli kimu diiru neekola ki neeyiika. Kati bwe batuuka abantu nga bafudde awo kawuka we nalina obuzibu era nange bulijjo mbadde nga neebuuza nnyo nti
president n'atabaako kyakola ng'abantu baafa. Nze nina omwana gwe nali ntambula naye nga nva ku yayaawo nali ngenda Kyanja nga tutambula. Mubuka ali awo bano babuka nga balaba bounce baani. Nga tutambula kyali wange twali tumazaawo kinanga kankuwerekereko kyali wange musinkana ne mwokyayo betu nambulira yali kwolo naye yasuze wa muganda we nakeera okuvaayo naye yaŋŋamba muganda we mu nyumba mwe baalimu abantu nga 8 ne muganda we abalala 7 ettaka lyababikka Katonda wange nandaga magnitude yekyagwa mu kiteezi naŋŋamba ebyo byowulira nti abantu abaabikibwa Kasasiro baali 30 bakulimba. President yagambye 50. Yaŋŋamba ebyo byonna si bituufu. Yaŋŋamba ekitini abantu 10. Katonda wange kuba yandaga ettaka gye lyali ne gye lyabikka ng'ettaka lisokoolayo omuti ogwo ogwo ne gulisikayo nga lyali ly'amaanyi. Yaŋŋamba ennyumba zonna ezaali awo kati bala nti waliwo ennyumba nga 10 ku landfill area awo wonna bala abantu nga 2 ettaka eryayiika ate nga waliwo abaali waggulu mu Kasasiro kati 5 maybe bo be baakafuna naye ate nga wakyaliyo n'emirambo egikyabuze naye nga bwe bagamba nti kati bakebere mu ndoomu waliyo abantu abataddangamu kwogera n'abantu baabwe okuva olwo. Kati yaŋŋamba ekitini abantu abaafiira omwo kuba ate enkuba yali etonnye ng'abantu bali mu mayumba ku makya 2 tebaakeera kuvaawo. So president ya reactinze abantu emitima ne gitukkakkana. Unfortunately nze ndowooza Kisaka has presided over the worst times of Kampala mu modern times wano. Nti ekibuga bw'okituunya kati tekifaananikako bw'ogerageranya ne Jennifer Musisi we yakireka. Naye ate nze sinenya Kisaka ate era nnenya president ku buli ekigenda mu maaso mu Kampala. President teyawa bantu abo political. He did offer his political will nga bwe yakolera Jennifer Musisi. President ku Jennifer Musisi nze emboozi nagiwulira eyo gye tubeera yali determined ekibuga kino kikwata. Omanyi waliwo abantu abajja ne basomamu ekibuga twagala kifaanane beekiti kibeere beekiti ne bamulaga n'ekibuga bwe kisobola okufaanana. Obwongo bwe n'abeera determined nti ayagala Kampala afuuke world class. Kyakibola abaagobanga abatembeeyi nga president political will agimuwa era nga babagobawo nga tewali kituuka kwani ku Jennifer Musisi. Naye bwe baatuuka wano ku gundi ku Kisaka eyo political will tebagimuwa. Anti kakati bagamba president mbu Jennifer Musisi yamulemeza okuwangula Kampala mu mukambwe agoba abatembeyi agoba abantu ku nguudo. Anti naye nga te president yali amaliridde ng'agamba ye ati whatever cost eventually ekibuga bwe kinaateera ne kirabikanga bw'akyagala bajja kukola ki. Naye kati jjukira ebyo ebiseera ebyo bya Musisi ebyo era waliwo nawo weevu okitegeera. So president yawa ono mukyala in my understanding, I may be wrong, I may be right, teyamuwa support eri nga gye yawa Musisi nti okutuuka ku point nga abakozi tebasasulwa. Naye ssente babadde bazifuna aba KCCA kisikirowooza babadde bazifuna kubanga time ya Jennifer basasula anti budget esobola okubeera nga bagikoze weeri naye sente okuva mu treasury otuuka ku bano kakati buli quarter babadde babawa sente naye babadde babawa zeezo ze babadde babawa olina okyebuuza kuba kati saawa eno g'obyafulumya sente naye sente nga tewali ne bagamba kati ekifo kyokka ekifuna sente mu bujjuvu gundi treasury state house ne parliament bokka ne defense nayo tezifuna mu bujjuvu. Kuba bagambako ne baga nti mwasaba biliyoni 5 kasooke tubaweeko 15 kuba sente tewali. Kati tetumanyi oba sente zibadde zijja mu KCCA. So nga ate luli Jennifer we yabeererawo nga president akiteekako emphasis nti ati whatever cost sente ezo muzibawe zonna naye akatajjukira nti no baba wajjuza obuwumbi 9 okuddabiza enguudo z'ekibuga Kampala walabako lwe baddaabiriza anti obuwumbi 9 bakulaga nti kilomita emu bagikolera biliyoni mmeka
tojjukira ne road mayor n'avaayo n'abagamba nti bannaye kilomita emu yokka ebeera eteya ssente ezo oba okitegeera kati biliyoni 9 ziyinza okuba zayisobola kukolako ka division kamu okuba ebiraka awala ne bagenda nga bakubakubawo biraka anti era baali bakuba biraka miliyoni omwe naye gwe enguudo manyi bwe zaali embi enguudo z'omu Kampala nkadde waliwo ebintu ebimu ffe bye tutategeera kwezi Kampala is a wetland almost all of it eno wansi naddala 80% of Kampala is a wetland kati president omuntu gwagenda olonda addako balina okuyamakinga Kampala ono ne baddamu ne bamukola drainage ne baddamu ne bakola ebifo fire brigade we zaali zirina okunywa amafuta I mean amazzi okusawa ya Queen kama Kampala needs an overhaul olusi Kisaka tuyinza omunenya ku bintu ebimu naye Kampala mufu naye Kisaka gwali omuwuliddeyo ng'avaayo nga Jennifer Musibu yavangayo n'agenda n'alambula enguudo Kisaka yalabalambulangamu nanti ate n'ekizibu ekyakyomanya yandirambudde ki muganda wange kwezi yandirambudde ekitakoleddwa ate political will teyamuweebwa from the onset gwe tunula tension ezaabeerangawo wakati wa Lukwago ne Jennifer zabanga z'amaanyi ono bwe yajja babadde ne kyayi bamunywa nga beekwata ne mu ngalo ekitegeeza Kisaka abadde soft anti kubanga Kampala tekyetaaga muntu ali soft Kampala teyeetaaga muntu ali soft Kampala yeetaaga nze kati kankubuulireko ffe tutambudde ensi capital city tesobola kufaanana bwe bati kabeere wano we tuli Erubaga tetusobola kubanga tufaanana bwe tuti ate ne Erubaga kalekaleko eno gyolaba eno Erubaga eno bakuliwa walabika bulungirungiko enguudo ziraba naye site sente ekibuga kye tusulamu ekibuga kibi. For me, what I think, it is bad firing. It is unfortunate they fired Kisaka, but someone had to pay. Luyimbazi yomu ku bagoba ku skande zaaliwo kuyunula ku Katosi Road. Lwaki bamujjeri nga bamanyi nti nno ye omu ku baba benyigira mu kulya oluguudo lwe Katosi ate ne bamuleeta mu KCCA. Ati report ye Katosi yali tennafuluma ndowooza gwajjukira okufuluma okuggwayo ne byandala kyomanyi nti byandala obusango yaguwangula bagugoba naye ate ono gwamusinga ne bamugoba awaayi kati awo simanyi nkola president gyakolamu byebiri byegambye nti kati singa batandika okuwa ku bazzukulu nabo ne babawa ku bifo because the business of recycling people also doesn't work. Okakati naye oyo musajja yani oyo gwogambye Luyimbazi ninakyali bange bakwanobe twamukolerako PR ne banga mukolere omusajja ajja tugira bati ajja tukonamu olusa abasajja naffe omuntu n'obeeraawo abantu baffe mu gavumenti obalaba kati nze olabe benjogera nti njagala ssente ngagamba Kasuku gwe buli kimu obeera oyagala ssente abasajja batuuka mu bifo ne balya buwumbi ne bw'omuyisaamu wano n'omuwaana nga twawaana Luyimbazi saafuna ku ssimu ya Luyimbazi n'emu saafuna ku ssimu ya Luyimbazi twawaana Luyimbazi ngulumumuwanako ki nti omusajja bamuwadde ekifo omusajja ayina sima y'ebipapula b'ebiti musajja mukozi empapula ziveeko naye obukozi PR abeera PR bimanyi fe problemu ya Uganda wano eri emu nti society yaffe kwezi tukyali akayiki tukyali naive buli society bw'ozigenda mukabeera Abamerika gomaye Abamerika president ng'Amerika oyo Biden enswaza gy'abaswazizaamu ebigo byagwa kati gwomanyi PR abeeraawo ow'okwogerera engeri gye bakiwumbawumba okitegera kyeggamba tagudde wabula abadde aseeredde naye ffe wano abantu babanoonya muyina bizibu oli naafuna obwa PS n'atasobola kugamba nti abannaye kati neekuumireko ono neekuumireko oli neekuumireko ono abo bantu bange babanoonya nga balina ebizibu ate ne bajja n'obusente butini ng'ekizibu kyalina kinene gwagenda okyogerera bakuvuma eri takutadde into account. So we don't understand PR in this country. We don't understand branding. Omuntu yalowooza bamuwa ekifo bakwapointi nze kiwedde timu zeezo kati gwegenda gweno nawe kajina enkola gye yakolangamu kabeere gundi Jennifer Musisi Jennifer Musisi yali wa mulembe yalina tiimu ng'alina ab'amawulire be ng'alina n'abakuba amasimu
nga alina n'abakubi b'enduulu nga bo babeera waawo abakuba amasimu bonna yali yabateeka mu KCCA nga bamu nakubako Jennifer Musisi ku malwaliro agaago ezo KCCA nekuba ne bantwala paka ku UCC naye Musisi yankubira essimu nampita nanga Kasuku munyonyodde nangamba mpa omuntu eyagambye ebintu ebyo nenkubira oli nanga kale nja mu meetinga netu meetinga changes ne ziringinga mu malwaliro ne bagoba abantu awo mu kisenyaawo eno yonna ina mperero wa amalwaliro ne gaddamu okukola nefe wano bw'oyogerako oli n'akuba essimu mu UCC era biki kati n'omubuuza nti obusungu bunnuma n'okunnuma bakisaka babagobe kuba obeera ne babeera mu positions ekintu President Museveni kye yakoze kiina ekyo kyekijja otuyamba tubadde mu system abantu nga balowooza zibo tebagambwako abantu bakola ebintu oli n'akola ekintu manyi ffe edda ffe twakola mzee waffe agula amawulire ne TV nga tuziraba but people were accountable you can't be in a position gwe nolowooza nti omazeeyo naye abantu tubadde tuyingidde system ng'abantu tebakyalina nsonyi kwezi abantu babadde tebakyalina nsonyi nakati no president kyeyakoze kigenda tuyambako ogenda awantu ng'abantu tebalinaako nsonyi wadde kiki oli ng'akulaga nti yamanyi president amanyi first son naye ate wabula byonna ebyo ng'obyogera ekiri mu PLU mupiraawo PLU lweri bakwatamu mulimanya PLU abasajja ba PLU boogeza amaanyi oyinza olowooza bye bali mu gavumenti amaanyi bagajja luddawa why musajja abwe yaddako boogera babalaata n'okubalaata boogeza amaanyi Twitter muhozi yakoze zikulaga ki kati omuntu yekka nze Tamale Mirundi yatugamba n'atugamba the only day we shall see another president nga Museveni afudde era he held on to that nokakkana me as a student the only day we shall see another president nga Museveni afudde obanga akaddiye takyategeera naye ate era ne mu kukaddiwa kwe by the way nga takyategeera abasajja bano abali naye enjagala gye baagala ekintu kino naye akibeemu bajja mulekawo abeerenga kifaananyi olaba system eri Cameroon musajja abeera France najja ne mumunominatinga n'addayo ne bamulangirira wawangudde n'akomawo naye eddira nenywera kabbiya n'abeera mu bibye kati bye bigenda okubeera Uganda bye bijja obbaawo anti omunnayuganda ffe abannayuganda tetulina nnyo bizibu n'abantu ffe ebintu bye twagala biri simple teeka eddagala mu malwaliro enguudo zikole masomero gabeerewo okitegeera ekonomi etambula omuntu ng'agenda mu katale wali ekyennyanja bifo kye kigula omutwalo akigula 13,000 naye okimanyi nti no singa pulezidenti yakola ekyo tebandimukooye ne service delivery yagaana yatuuka n'egaana kwakati nze kwezi nkubuulira ngenda mu supermarket nga ngenze kulonda bulonzi biswiti by'abaana ogenda bagamba emitwalo 2 gaweddewo naye ng'ebintu ebiri mu kaveera naawe tobitegeera nga temuli kati challenge eriwo sente eno economy gye boogerako nti economy ennungi bagizizza batya mu nsawo ya Kasuku agiwulire nti economy okitegeera kyegamba etuuse ewuwe naye so kyemadaga nti abantu baffe bali mu offices ezo bategere nti baweereza ffe batuweereze balekerawo olowooza nti baweereza President Museveni ate era nga kye basinga okutunuulira bo balowooza baweereza President Museveni yensonga akyola nti abantu bali batandise nga bw'oyogerako bakuviirayo bakutiisatiisa bakuzza eno bakuzza eri ebyo byonna byonna byakumala budde omunnayuganda talina nnyo kyayagala gwe kola enguudo ekonomi etereere mu nsawo mubeeremu akasente nga kanyweramu nga omuntu awulira ayinako ku mirembe kati olunaku olwaleero telecom companies zikola sente empitirivu era zitubba nnyo bannange teri azigambako ne zisala airtime waffe UCC egamba simu yaffe baatugambye simu bagambye we bati we shall institute an investigation baatugambye we bati kwezi mu Uganda wano
You want to back up a phone of 50 GB and you can't. To back up a phone of 50 GB. 50 GB. Tosobola. Mbade South Africa, I backed up 120 GB. Katonda wange. Muchiro chimunagenzo zuka ngesimu emaze. Lwenatuuka lwennyini. In Uganda you cannot. Boyingira molu zaabwe bateekamu internet oconnectinga buconnectinzi. Ku airport olubo gwako internet. Noteekako. Nyewane waffe Uganda. Kati nkuwulira ebintu ebisookerwako. Facebook abaana kwe bakolera ssente baagijjako. Wano baagijjako. Olunaku olwaleero e Kenya abavubuka abafunye ssente abagaga bavuga emmotoka ez'akabi bali mu bino byolaba bye tukola. Ffe abantu baffe batugamba mbu wano tuli mu byakisiru. Okitegeedde? Waliwo yaŋŋamba gwe mwami Kwezi okaddiye lwaki tova ku okitegeera. Ne mbuuza nti YouTube yatuwa emyaka emeka. Okitegeedde? Naye nze nga kati wano nkugambye nti nze TV oba radio eyagala okunkolera be batempa miliyoni 5 ekitini nga zezigwa ku akaunti yange buli mwezi. Siva mu buliri kukeera kwa kati ekanva esa 2. Olusi walo n'olunaku olujja kati leero olabe tushutinze video nga 6. Wiki ejja nsoolo gye baka yonna nenziramu okukola ku Thursday. Nga weebaka bwebasi. Nga ni mbyange. Nze kati manyo shootinga. Nenga kati weekend be navaawo mukyala wange ne tugenda ko out. Tugenda Jinja, tugenda beerayo Friday, tugenda beerayo Saturday, Sunday, Monday, Tuesday, Wednesday. Obani alabirira abaana. Abaana babeerayo n'abalabirira. Ffe tuba tugenze. Mugenze kulya ku bulamu. Ne tugenda. Olusi tuba ne tuvuga nga tuli bwezi kibayita road trip. Paka Bosia, Malaba. Kiki? Tuvuga ku pesi yaffe tugenda tulaba kiri tulambula kiri betusanga awo vibe weri tusulawo kuolo nga munyumirwa. Yes, but because of these jobs zino abantu zebagaya abantu baffe mu government tebamanyi nti kale gino mirimu abaana balina okuba enhancing kabine byebintu ebitutabudde ffe nga ffe notukana ogamba nze nabeera mu mainstream saavuga ku motoka ya miliyoni 10. Neo givugidde wano. Yeah, the cam driving is 110 million. Sijja kwogera byenkola. Okitegera kyegamba. Baga bwe mbyogera. Kati atenze bino mbyogera nnyo mu lwatu. Saagala kwekwekereza. Bategeere nti kikola. Kuwali abakola bino ebintu nga bo kiseera balaaja na bakaaba. Nze njagala kupointingira out government n'abali mu buyinza nti kino kikola. Bagenda tuteeka omusolo. Nze sifaayo kwezi omusolo baguleeti. Oba baagala twewandiise azironga azibalina kye bagenda otuwa. Otugattako. Kati olunaku olwaleero UCC abeewandiisaayo UCC ebawa obulango. Balina obulango bwe babawaayo. Oba UCC oba gavumenti obeera buzze kati awo nze ekyo sikirinaako buzibu. Era ndi mu process ya kumaliriza kwewandiisa. Ngende ntandika ottaapinga obulango. Kubanga obulango bwe bunajjera nze manfuna ssente. Kati government kyokka obuzibu enjofuna nabo yokwagala kuŋŋamba nti enzijjako 30% musolo. Kati awo wajja ova obuzibu. Naye gavumenti bwesigala ng'egereka omusolo nga bwe gulina okubeera. Nze mbeera mbeetaaza kimu mu nkolera oluguudo. Intaneti ebeere ng'ekola. Tulina bwe twagala okukola upload ng'olina kuva wano. Ogende ekisaasi ku kafo akamu akali ku lusozi akaliko intaneti. Koba okolera. Nobeerayo essaawa n'amba ng'ouploadinga video 5 oba 6. Oba kitegera kyegamba. So, just kati government eyo kasita ebikyusa, fena tulina buzibu. Nga tugireka nga bakulembera ggwanga. Olaba mu mbeera gye balimu wano gye batuyisaamu, era tukyali kasita tulya twebaka. Ne tubalekerera awo. Kati bwe banaatereeza ebyo ebintu. So, buli muntu ali mu office, you're not accountable to the president. You are accountable to us. Mukole emirimu gyammwe mugikole bulungi. Kijja bbawo otulo. Kati olunaku olwaleero Madamu Kisako baluyimbaza oba oli gwe bagobe kati owa public health akeere ku makya. Naye agendeko mu ddwaliro lya KCC nga lifaanana bubi. Okitegeera. Kubanga luli abadde tasobola kumonitalinga. Nakuwa lipooti nakulaga ki ekyetaagisa. Okitegeera. Ffe tuli eyo ekyanja bagogola emyala ettaka ne balireka ku ngulu. Erimu ne litandika okuddayo. Ne balirikako wiiki 2 nga baaligogoddeyo. N'obagamba waki ettaka bwe mulijjayo
emmotoka tebaawo n'eritikka n'erigenda. In fact yandibadde kirungi olugogola nga bateeka kuli. Okitegeera. Kati ebintu ebisinza otusumbuwa as a country. N'ogenda ekkololo ng'ekkololo ebinnya biri eyo. Ekkololo nze mpita omwo mu kkololo kati bemba nve eri sikwata eno okuddaka Monkya mpita kololo eno Lugogo bypass gye mpitako nentako temo mu kololo nzijengwe eno ku airstrip kati awo neegabe gyendaga yonna ebinnya biri eyo oho nentuka nendowooza oba abantu ba KCC balina bamakanika be badiiringa nabo shoko zaffe zife okitegera so kibi nnyo bambi Madam Kisaka omulimu gwamuweddeko. I don't want to think because mbaddeko ka abantu nga I oversee people so Lucy management eyinza okuba yamulema oba biki. I don't want to believe that it is solely her problem that the city is like this, but because she's at the top ye management tulina big desire. Kakati ensonga endala gye njagala tumalize nayo njagala bannayuganda gibasensulire bulungi oba walabye ka video mukulu Bobi Wine yawadde e Bungereza nga abazungu bagamba nti nno baagala Joel Ssenyonyi kubanga Joel Ssenyonyi yalina okubeerayo mu lukyala luno nete ndoza simanyi oba yawaddeyo naye baagala Joel Ssenyonyi kirekawa principle abazungu bana bate bakoye mangu why simanyi kiki kye baagaza Ssenyonyi wawuli akali aka video akasoka nga bamuwaana simanyi kye baagaza Ssenyonyi so until I know then I can comment but I'm happy for Ssenyonyi. Yes, Ssenyonyi yategedde gundi bwagenda omwesimbako Bulora bade tutuna kumanya Bulora yalangirire nga tumanyi waagenda ajjaawo ku kadi NRM naye amawulire gabikubye naye nange yali yaŋŋamba namusanga ku show ya Chameleon ng'ayingira nanga Kasuku nzija omanyi Bulora musajja wange kuva nakaweeyo ng'akyali mu mbeera enziweeri ne mbulula obwasemba yawe yali ambuuza tusobola abayimbi bano n'abamawulire tusobola kukolagana nabo batya ne mugamba Bulora sokompeyo miliyoni 5 nkuwe ideas nenga naawe oli mukambwe nnyo mu bululu natuula n'abantu natuulako kone ewa CDF natuulako kone ba PS nga bana nentulako ne ba RDC nobageyininga anti bakubuuza kati tukoze tutya omanyi bo bakugamba nti oyagala nnyo sente bw'omala oba ideas they present them to the relevant authorities they get money they never come back to you anti nze kati awe bagambira nti musooke muleete anti kati nange kye nakola kati bonna abasinga tebadda bakutwala ne bakutuuzeeyo ku Serena n'olya n'onywa ne bakubalira emmere ne batandikaye kati Kasuku najjayo emitwalo nga 5 zino sooka oteeke mu nsawo kati tulina ekintu kye sooka ompe ssente kasita atandika tulina ekintu Bulora nanga nemugaba Bulora sooka njuka twaye emmotoka ng'enkuba etanya nemugaba Bulora sooka ompeeyo ku ssente enkalu zo z'okoze teyakomawo Bulora oba tazirina ati naye teyaziina naye yali anoonya ideas naye nga mukwano gwange musajja wange simuyinaako buzibu tetuli tight bwe tuti naye at least bwansanga nga nnina wendi bantwala asobola baga nti Kasuku yajje mumuleke oyo musajja wange si musajja waffe naye musajja wange ajje mumuleke oyo awo oyo munywanyi nange nno bwendi bwentu naye kati naŋŋamba ajjaawo nakawa ewa Ssenyonyi kati ate ne Ssenyonyi naye musajja wange kati awo goli mukatuubagiro ngazino wenkufu mabegakaawo yankubira ku ssimu nambuuzaako nakakyayo mukyala we bambi alaba nnyo Kasuku live nakwokyayo teyanjokya tulwaki teyakwokya Ssenyonyi simwoki nnyo naye ate nga amawulire agamanyi naye anti ate breed y'Abassenyonyi eyo ogiraba be bamawulire abaali ab'olugezigezi abatemanyiza bantu nga tali alya buli wamu gyali abeera akaliculetinzeewo nnyo naye nga of course ye Ssenyonyi betwesanga kyaba alina akikuwa lwakuba ndwawo musanga akaluka 2026 kalabye otya 2026
buli kibiina kyeteekateeka PFF nayo PFF ye yani ya Dr. Kizza Besigye ne Lukwago tebagiganye anti bagiganye naye bali mu pressinga akakiiko kabya kulondo okulaba nga kabawandiisa akakalulu ako kyemmanyi my assumption mu parliament kati nze jakwogera nnyo mu parliament nebyeno waggulu sirowooza nti waliwo nnyo ekinakyo ayinza okugjawo Museveni kati oyogerera ku level ya okusinziira nze ku byemmanyi ne byennagambibwa Tamale Mirundi nembikkiriza kati president Museveni sikyagala nnyo mwogerako mitamu ate ne CDF nayo nayongera n'akinyikiza ekyensonga naye gwe abasajja they have a firm grip on power ku 31st January twali eyo 40 nensa twalidde omukyala ne ogayi wange omulala yalina hoteri eyo nabiki nga tugendeyo ku mabeere ga nnyina mwiru ne waliwo beesi gye baatulaga eri waggulu ne wansi omwana n'atugamba kati eyo olabayo abasajjayo bo banywa enjaga babeera na birasta tebamanye mukasula Kasuku oli ku Spark TV tebabimanyi bebamugamba nti kati tunula wano embooka ekulya ogenda banyonyola nti banange nze Kasuku kibandi w'amaanyi ndikola ku TV YouTube ebyo kati bano abajja oluvannyuma bebabitegeera naye okugulu kuba kumenyese bali bamenya bumenya nga bamenya ekikajjo mu lockdown eyo we twatambulanga nalabako abasajja naye ndowooza PDF bagiwamu Abasudaani nalaba abasajja nga baddukavu bawanvu nga y'ekintu kimu agamba ID Katonda wange ID oba pass ezo zebagaba kyokka kyayagala nali ne Medicaid DJ waffe bankimye ekyanja tuli empereerwe katugenda tutuuka awo emulagaawo omulago ojjukira awo emulagaawo waliwo ekiraka nekyamaanyi nga waddugala awo tewaliwo nnyo ttaala musajja nga muwanvu akomerye akamotoka ka taxi akasinga n'obuwanvu ke twali mukava n'agamba ID nga Medicaid agiina muli mu taxi tuli mu vaani ze ziringa taxi ze NTV zitukiri ID ekyatutaasa dereva ng'ayogera Oluswayiri n'agamba ono DJ nga ayina ebyuma ebya DJ atugamba mugende naye oloddaka gye ne ID ng'omukoomboozi lunyo zino naye 2026 aba independent ne NRM bagenda kweyongera okubeera abangi kuba opposition ebyempulira ekyenjawulo kyenda ekigenda obeera mu opposition kiri kimu tugenda funa new faces nyingi bano abakadde abasinga tebagenda kudda tebagenda kukomawo kiki ekisanja kino abaana ba Nuupu abo balabisizza nnyo abantu bangi ne baba exposing actually enkola ya Nuupu ey'emirimu etali ya bulijjo erabisizza ba politicians baffe bangi ne babaanika abantu ne bategeera nti bano balaga okuba tebali naffe nga bwe tulowooza so opposition egenda yita faces empya nnyingi bano abaliyo bagenda basuubula abantu asinga we bajja ofiira Kyayivola Nambooze ye alwana nnyo okusigala ne Nuupu tali nga bali waakiri avume buli kiramu kyonna kuba ye amanyi nti amasannyalaze gakyali awo bwe biri kyuka ali kyuka lwakuba emukono awo abeepikira Nambooze nabo bangi it's going to be a tough shot kubanga Nambooze naye bamunyenya okufa obufi kana akalulu kayinza okuba ke kalulu Nambooze kagenda okugabiramu ssente akoowe ate nga azirina simanyi oba azirina naye okusinziira ekifo ekyo ekya Nambooze abantu abakyagala bangi mu Nuupu mwokka nina abantu babiri bemmanyi abakyagala ate nga bali close ku mukulembeze omukulembeze olaba yajjeeyo George Musisi n'amuzze ne wasse mu Junganda olowooza bali banaayitawo ebadde still eyatuggo so you never know omanyi politics omulaba kati nze nga mwobimbuuzizza politics entambula gyatambulamu ne gyakyukamu osobola okukera ku makya nga Mpuga yaddayo mu Nuupu nga w'amaanyi nga biri byonna byaggwawo
mutula butuuzi circumstance eriwo ne mukola assessment mugenda olangako alliance ya Mpuuga tukyagyetaaga n'akomawo. Naye nga Nuupu ogiraba nti nno eyina obusobozi obwo bw'okutuuza abantu ne bakomyawo okusinziira ku arrogance eriyo. Obusobozi ebuyina naye ate amalala si malala. Bampuuga tebabaagalako. Tebabaagalako. They were never wanted inside Nuupu. Awo bonna abajja ne DP block. But because Nuupu yali akyali mwana muto ng'anoonya footing n'akansitule bano ngende nabo. Bandere bamala okundera era abo bangi tebajja kudda. Tebagenda kudda. Bangi waliwo n'abakyaliyo nga beesibyeyo bwesibi babamanyi. Basewungu sebona tebajja baddiza kaadi. Oba banaabaddiza kaadi bagenda batekako independent nga wa Nuupu leaning. Ground work asooka atambule wansi awo babakuba akalulu. Bakube bano bennyini original abaliyo. Yes. Nuupu tebaagalangako abo basajja. Naye kiki kyolabye mu kisanja kino? Ekoze bulungi nga opposition endala ezibaddewo. Kati opposition yagono mu parliament bakoze. Bati kati bw'olaba Abasennyonyi they are standing for something. Amidst everything they are standing for something. By the way kati be tukyalinamu essuubi. Basennyonyi bazaake nti ku bibozibozi tulya mu parliament awo bo bakyaliwo ku kye bakyayimiriddewo ku lw'abantu. They are still portraying nti perception gye tulina nti bo bakyaliwo ku lw'abantu. Bakyayimiridde n'abantu gwe mukulaba okwo kyekifaananyi kye tuyina. Bali abalala bonna the politics they are playing may not be right. Especially bekituukamu nti abantu balina okufunamu. Kubanga bennagaano likwezi nti ebyobufuzi kati olaba Kenya Ruto yeefuulidde vice president we. Yamwefuulidde ate? Yamwefuulidde. Anti kati Ruto okwefuulira vice president mu Bakikuyu gundi akyali w'amaanyi Uhuru Kenyatta. Yes, akyali w'amaanyi. Then Odinga akyali w'amaanyi. Kati ate waliwo problemu y'abajenzi naye zze gye batalinako solution. Kati ono bamubuuza amaanyi go galiwa nga vice president. Ogamba you delivered this kuba akalulu ojjukira kaali very close. Yes. Kali bwe kati ndoza akalulu kaabo oli akawango lya 652 kaali very close. So kati oli yeebuuza where should my alliances be? Kuba ye Ruto akyalina okufuna ekisanja ekyokubiri. Akyagala. Kati bamala okufuna ekisanja ekyokubiri ono mu kino ekisooka vice president we akyali radical. Tayagala oli ayogere na Odinga, tayagala ayogere na Uhuru kudiringa naye. Ate kati bano bakyalimu ebyo ebya lines, tribal lines biki ate wazzeewo GNZ. Kati Odinga baba basobola omufunira ekya African Union. Yes, n'agenda mu president wa African Union. Abeera tagenda kwesimbawo guddako. Oyo aba akoze eki? Oyo aba ateredde. Kati ekyo ekizibu kibu kiba kivuddewo. Kati Uhuru agenda kwalayininga naani? Abatakyalina. Kati wadde gano amaanyi agayina ate kibeera kyanguwa yono okwogera ne Uhuru kuba president ku ex-president. Yes. We are no permanent friends, no permanent enemies. Kati ye batuuka omanyi bw'otuuka mu buyinza wabawo ebintu nga tokyabirabanga ffe. Ng'okyuse ffe abali eno tunyiiga naye ng'ate birina kukolebwa nga gwe bwe butereevu. Kati ne wano waliwo w'otuuka nga mulina compromisinga. Naye bano bo bakigaanye. Deputy we bano ba Ssennyonyi. Bano ba Ssennyonyi kuba because it is defined by the past. Balabyeko kuva emabega nti buli w'ocompromisinga n'abantu mu gavumenti gavumenti yemaliriza nga yeewangudde. Naye ne bw'ota compromisinga nayo era ewangula. Anti kati ebeera ewangudde etya? Ate era ebiteeso byayo bireeta. Wiini gy'ofuna nga reefu akuyambyeko ne wiini gy'ofuna. Kati olaba Argentina versus France. Walabye Arsenal ne Man City. Left yayambyeko Man City. Kati eyo wiini ya Man City ogiraba, I mean draw. Era baavuddeyo bagitankana.
naye tewali buzibu naye beera ekoze eki kati gwomanyi omupiira gwa Arsenal Man City oguddako gujja kubeera kandanda Arsenal nga tennakuba Man City ennya tejja jjita ekyo nkikusuubizza anti kati bategedde nti ne bareefu bamanyi obbayambako kati kabajje baziba kuba ekkirini Amini we yagambira nti bubanga olaba reefu akutawaanya mukube knockout okitegedde so kati bano be bali ku opposition opposition yekoze bulungi lwakuba nti problem eriwo opposition eri buli jandu gye bamanyi si yeeno kati Ssenyonyi ne bazaaka ba Bobi Wine bagoba muzungu ate omundugavu abasika naye abalwanisa okitegeera kati ne babeera awo naye byonna wali mu kalulu kyekiri kyeggaye nti ba MP bonna abeebuzaabuza bagenda bakuba akalulu tebajja kudda abo ab'opposition ogenda faces empya nga nnyingi ozirabire nno ddala ekyo banga okimanyi naye of course era NRM yejja okufuna abantu abasinga ababaka basinga lwakuba kati ate PLU naye egenda leeta ababaka baayo naye ate yo pressure group gwe boolabanga banaakiwandiisa bagenda leeta independent kati otwahakaga bagenda kujja independent Bigirwa agenda kuwandiisa ekiki kyawedde in fact bakiwandiisa dda ekyabigirwa kirinze kwanjulwa kati Bigirwa omulaba Bigirwa musajja wange wetwesanga tunyumya biki Bigirwa alina okusooka n'afuna Godfather ali serious Bigirwa yalina kunafuya Nuupu anti bwana aleeta ekibiina ajja kuba anafuyawo ekyamulema ajja kuleeta ababaka ebusoga I don't think nga naye kennyini yakulembedde asooke ye mwennyini ajje kuba luli yalina eya Nuupu ne bamukuba kati asooka ajje ye ng'omuntu asooka ajje ekyokubiri Bigirwa afune Godfather ali certain okitegedde afune Godfather we nga yoyo si bino bya ono yampaddeyo n'olina nkolako afune Godfather we ng'agenda mmala ebizibu bye byonna amuteekemu akasente kwati obuzibu bwa Bigirwa bw'alina kati alina onoonya ssente zaalya ate alina okugoba ebyobufuzi kakati awo wali obuzibu we wali obuzibu kati alina gyagenda nnyo na kibiina kye kuba gwe political party omanyi kye kitegeezo giyimirizaawo olaba Mugisha muntu emutawaanyizza lwaki tosiibula anti kati kyegunywa kati Bigirwa afune Godfather we ng'agenda muwa emmere y'okulya amuwe n'ebyobufuzi amuyamba obbizannya kubanga yabitegeera obbizannya waliyo eyabusoga olabayo waliyo constituency Bigirwa zasobola oleeta baafuna Godfather we ng'ali winning omuteeka mu ssente however even Bigirwa sometimes looks unserious ne lwakuba nti obwavu anti ekugamba ssente zino ze zireeta ebizibu naye nga Bigirwa asobolera ddala bulungi nnyo ekisooka kati olaba Bigirwa fe abavubuka tetwagala wagira abavubuka bannaffe batulowooza batuyitako yensonga kyola abayimbi tebawagira Bobi Wine bo bakyamulabira wali we baamulabiranga baga musajja atuyiseeko tebamuwagira kati Bigirwa alina okuba ne ssente afune Godfather we ng'alina ssente Bigirwa yamaakinge nti nze ye ne ba MP abalala aba be bagira ku kibiina kye be bantu bameka bataano atandike n'abo naye for now jabba kizibu alamanyi 2026 kati ate kuliko Nuupu kuliko ekiwayi kya Mpuuga andi kati labayo 2026 era opposition obuzibu bwegenda okufuna PLU egenda leeta ba independent bo bajja kuba bangi nakugambye oli omusajja yani ye Asafu omwami wa PLU yampeereza message ku Twitter ng'alabye interview ye eri gye twasembayo kukola Kasuku live oyogera ku byaki naga akwezi ajje ffe tugenda muteekamu ssente zonna ate tumekinga sure nti awangula nenkuweereza ennamba ye nga bwagala kunziza mu kalulu lwakwa gwe tobeera ku WhatsApp kankulage message eyo anyikulage wano Kasuku teyatuuka alabika gye wagisindikira wali wakyalo neze nakuweereza eggulo tewazirabye wamanzi weereza ku gundi nfu uzikuweereza ku nakadija wuuyo omusajja omulabye toyogera linnya lye good evening kuku gamba kweza ajje mu PLU tumuwe card and support naye nga munaagimuwa bulungi nnyo I will take him directly through the processes
and he will surely take it on the next member of parliament if he's strategic and capable. Nenjikuweereza yiyo nga n'ennamba yiyo naye to message zo namba kati nja kukozesanga eno kati Pierre yegera leetayo ba independent awo wendi kati ojja kusanga ba independent abasinga Pierre ye bayina okitegeera PRU egenda leeta ba independent abasinga kati ne bano NRM bena rejectinga nabo bagenda kujja nga bali PRU leaning PRU yaba financing okiraba okitegeera era bajja kujja nga bo bali independent nge Balaga pressure group PRU kirinde nkikugambidde wano ojja kuga nti Kasuku wayogera kati babeere nga bo ba operating aba independent tewewuunya nga ba independent banjo singa abo opposition nakati era bwe kiri okitegeera nakati ba independent okitegedde kati opposition challenge bayina mulimu abeerumaluma mulimu abaana abato abagamba nti bali bakadde kalate mulimu Besigye n'ekiwayiche ne kubaako original FDC eri yasigala eri ne kubaako ne bano if they don't find a way to harmonize they are going to be in a big problem. Ekibiina kyokka kyokka ekyopposition kati saawa eno ekiri kalekaleko kiri kimu ate surprisingly UPC anti UPC yo erina gyejja ba MP baayo UPC ekyali ereetayo MP omu babiri neryoka ekwata Lango region eyo ne ba MP baayo nga 8 kati ogenda otuuka nga UPC na ba MP 10 era nebeerawo era yo teyagala kuwulira kibiina kirala kyonna kya opposition tebabaagala era tewewuunya n'okeera lumu nga Jeno Muhoozi ajjidde mu UPC kiki anti kati tuvuga tuddayo gye twava asobola okukeera ku makya najjira mu UPC saaga n'ensi mukama abakuumi so byebyo tweyanziza nnyo tweyanzeege mbadde ne mukulu Kasuku sibula kubatula atategedde byenjogera nze nange njogera bintu nga bwe mbiraba nze okuba mbyogeza busiru oba mbyogeza buto but that is how I see things and endaba gye mbiramu abavubuka bangi abasomyeko nga nze bwe babiraba kituufu kati gwoyinza obutabitegeera kyenkusaba be humble be kind with your comment oganye naye Kasuku okusinziira ku kino biki kasita ononviirayo omukutu gwa kwezi saagala guwemulirako nja kuwemulira mu comment however ate waliwo abamu abakikozesa akasonso mbu ajja nvume Kasuku olinga bino mbu muddemu ate nnyinza obutakuddamu kituufu but you pick what you can learn what you can. I'm not byofuzi nze sibimanyi nnyo naye ate nze ntuulatuula n'abantu mwana wattu ate obitegeera anti nze ntuulatuula n'abantu katwatula ngano ne Mirundi gwenyi nawo lositutula naye tunyumya bano ba kansala ba Lubaga abeeri enaka wabiki kwa kati bavubuka tutula nabo ne tuwayawayamu okitegeera so bw'owulira ekyono n'owulira ekyono naye n'okozesa amagezi g'amazaale kuba oli mu Uganda n'ogatta n'ojjayo ka analysis kano naye ng'abantu abali eyo abali mu buyinza mutandika okuwa ku bakyali baffe emirimu be muyita abazzukulu kuba kati ffe president tumuyita jjajja tandika okuwa ku bantu baffe emirimu nze bayinza obutagumpa nti gwe boosi kuba saagala nnyo bwa boosi naye bakeera ku makya nga bawadde kyali wange nga Idi wa KCCA nange ne mupolota nanga nti Kasuku ebipapulo biyina nti biibino kati gwe tuula wali ku boodi ya lands awo tutandika okukola naffe ffe tunaatuladde mu bifo eby'amaanyi tukoye okwambala t-shirt kwezi oli mutuufu naffe twagala tutuule batandika tuyita ku mikolo ng'abagenyi abakulu ye tayimu yaffe eno so President Museveni ekintu ekyo simanyi babinaabiraba naye tandika okuwa abantu baffe emirimu abavubuka myaka 3 4 45 naye baminisita mbalaba bano banyamutolo baani baminisita bato babawadde ebifo era omulanga nengukuba nenga nti minisita Nyamutoro nagamba abo abaana abali okumpi ne Kenzo nembaga nti bana ebo olina obusobozi mwogere ne minisita tuyina ebifo kati kwezi luli monitor yafulumya story gavumenti eyina ebifo bitaliimu mirimu miliyoni nga 3 nenga biria no I mean there are 3 million jobs ezitaliimu bantu bagikola 3
million jo tewalaba monitor minimum report gye yafulumya kati gwe kasitofuna nze kasita president appointinga Kwezi Robinson wali nze nga noonya Kwezi department ye breaking down etya nga ngenda ngamba Kwezi nti Kwezi nalabye wensobola okukola mu department yaawo nteekaawo nze Kwezi nga nsaba bipapula nga mbimuwa kati abatasomye wano we mujja ofunira obuzibu the illiterate the uneducated so fe twagala kimu fe president tetwogera naye abantu abasinga ali mubiza tetwogera nabo naye abantu baffe be bamanyi ate n'abantu baffe be mugwa mu bino ebifo temwefula nti tulabanga okimanyi nze so olwaleero Muwanga Lutaya nsanze ku bank Muwanga Lutaya mumanyi okuva mu UID sajja wange naawe bwatyo kuva dda Muwanga Lutaya Muwanga ono omwogezi wa NRM wa Kiso ne muganti assistant RDC uli utya gwe wangana okujja ku baba ne mugamba nja kuyita teweeraliikirira naye nga ayagala okwefulo ninganti assistant RDC sintu manyiza afuna sijja zoogera ninga kati yandibadde abuuza nnyonze naye ate seba assistant RDC gomanye ekiri awo nze kati kisa kya Mukama mukwano gwange ne bwaba era kisa kya Mukama yaŋŋamba Kasuku jjojjeko eggombe eno olabe programu ki eza government zosobola okutaapinga into kati oyo abeera muntu wo nokkiriza nti eggomba wala naye assistant RDC waki abeera asikeeyo empewo yonna ng'omusolo gwe nsasula ku musaala gwange nanti gwe musaala gwafu kyekiru kyegambye nti bo beerabira nti ate be bava eyo era bakomawo eno ewaffe they come back to us amaanyi yeffe fe maanyi gaabwe kati bw'ofunayo bye tugamba abo abasajja olaba bano abasajja abanyankole kati n'ab'omu East babitandise speaker yazze speaker wadde abantu emirimu awo ku parliament abantu be okitegeera kubanga gw'okuvaayo n'oyitamu wekka tekigenda kukuyamba tekirina wekiyambira ate ffe buli lwovaayo olaba buli lwova ewammwe n'okwata ku ono n'okwata ku oli n'okwata ku oli kyonna ekikugwako olina support system y'abantu bangi naye abantu baffe wano mu central tebaagalira ddala babeera threatened buli lwalaba Kwezi nga ze mu president's office bamuyise bamwogerera kufa bufi naye kati ffe tuli eno baluka kagenyi be bakyanyumya naffe bamujomba baluka kagenyi tulina omusajja waffe eyo Kyobe yafuna sente n'atubulako nga twabeeranga naye ku street Kyobe yabula bangamba yaddeyo gayaza yafunira ddala sente enzungu zennyini n'abula naye batuuka nga bafunye ebizibu ne balyoka bajja Kasuku tukyazeeko tuteekeyo kale nno ndowooza olaba kati ate aba opposition bo beekutte bwe bati musajja waffe bobi baafuna omukisa abaagala okugenda ebweru n'abasayiningira ne bagenda kati bano beebuuza nti because bannange kale oluusi osoberwa kale bwe tusobe tutambudde olunaku olwaliro mbadde ne mukulu Kasuku ku lwa Kwezi Media Group ne Megatron mubeere bulungi mweraba